Bw'agenze okuziba olunaku olw'eggulo mwana wattu nga ssanyu jjereere eri omukyala Farida Nakazibwe anti we yatuyiyeemu amawulire ag'essanyu nti yabadde amaze okubeera ng'asumulukuka nti yabadde amaze okubeera ng'azaala nti yabadde amaze okubeera ng'akubawo ezzadde ery'omwana omulenzi. Farida Nakazibwe tumumanyi bulungi nnyo nti nira mukyala muzadde neera abaana be ababiri babadde alina bonna baana ba buwala. Farida Nakazibwe ekiro ekyakeseza olunaku olwaleero bw'atyo yakubyewo ezzadde eddala ku guno omulundi nga lya mwana mulenzi. Abantu bangi muyinza okwebuuza lwaki abadde abuliridde mu mawulire takya appearinga despite the fact nti n'okubeera nga yali yeegoba dda okuva ku Mwasuze Mutya program oba ku NTV ne Spark TV kwegamba kimuwadde advantage y'amaanyi okubeera nga naye akweka olubuto nga abantu abalala betuzze nga tulaba. Juliana Kanyomozi y'omu ku bakyala abakweka obulungi embuto zaabwe neera amawulire g'okuzaalako omwana omulala yali surprise y'amaanyi nnyo eri eggwanga. N'omukyala omulala yakikola obulungi yali Rema Namakula. Rema Namakula yakweka ezzadde lye ery'omwana gw'alina ne Hamuza paka we yamaliriza okubeera nga azaala. N'omuyimbi omulala yakikola obulungi ennyo yali Vinka. Vinka yatutegeeza amaze kubeera nga azaala awa n'atandika okubeera ng'ata ebifaananyi bye we yali ng'ali lubuto video we yali ng'ali lubuto naye ebyo byonna yabikola ng'amaze okubeera ng'ategeeza eggwanga nti amaze okubeera nga azaala. Lately kyekintu ekitrending waba nti bawuliriramu eddembe okukweka embuto bagenda okutegeeza eggwanga nga bazadde neera byo bifaananyi bya baby shoot small baby bump bikoze bitya n'ebisigadde. Abantu abasinga ennaku zino babiyita bamaze kuzaala batya nnyo okubeera nga beemulisa okubita lwakuba ye rape yagamba agenda olubuto lubakuba paka kuwulira bubi oba munaamulogo oba munaakola ki oba simanya abeebiisa ebibi n'ebisigadde ye olulwo agenda lumulisa paka we munaawulira bubi neera ye olulwe teyalukweka. Naye Farida Nakazibwe olulwe yalukweka naye ng'amasanyu agaliwo gali nti yazadde ezzadde ery'omwana omulenzi. Ssanyu jjereere taata w'omwana yaani stories zaffe eziddako ogenda beera ng'otegeera details ezisingako awo. Kankusaba subscribe nga onyingene ku notification bell tojja kubeera ng'omisinga updates naddala nga zino. Still nkutegeeze wano ku SMX Media tusobola buli nnyo okukolera music video ate gwe ow'amasomero nga mulina oluyimba lw'essomero wamwe agakola kalango ka ssomero tukubireko ku enamba y'essimu ebisigadde bitulekere ate gwe ayagala okubeera ng'olanga naffe sitira okubako enamba y'essimu tujja sobola buli nnyo okubeera nga tukwasaganya.